Munaffe gwatulaba ku Bukedde TV akawungezi ka leero tukwaniriza tuli wano Entebbe mu bitundu eby'e Kajjansi. Omukulembeze w'eggwanga emmotoka egy'olaba ye muleese era ng'azze okuggulawo ekifo ekipya oba etterekero ly'eddagala eryezimbiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugula n'okugabanya malwaliro eddagala. Amalwaliro ge twogerako ge ga gavumenti ekimanyiddwa nga National Medical Stores. Ekizimbe oba etterekero ery'eddagala olwaleero ly'ogenda okulaba omukulembeze w'eggwanga lyagenda okuba nga aggulawo. Kitegeezeddwa nti lyerigenda okuba nga lisinga obunene mu Afrika yonna. Obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 7 bwe busaasaanyiziddwa ku tterekero lino era nga gavumenti ya Uganda ng'eyambibwako ekitongole kya Gavi okuyita mu UNICEF be bavujjiridde enteekateeka eno. Bw'onooba olabyeko munda eyo etterekero lino ery'eddagala ligenda kubanga lirina ebintu bingi nnyo. Lirina fridge ezisinga obunene ziri 2 bika bya njawulo okulaba nga zitereka eddagala erikuumibwa mu fridge. So ng'ate era bw'onooba olabyeko ne munda ebifaananyi by'onooba olabyeko mulimu amasa agateereddwamu ng'obuwanvu okuva wansi paka waggulu gali wakati w'emita 9 ne 10. Amaterekero gano gagenda kubanga gatereka eddagala ery'enjawulo era nno bw'onga onooba olabye ekizimbe kino kirina ebintu eby'enjawulo. Amasannyalaze gonna agakozesebwa mu kifo kino masannyalaze ga sola. Mpozi nga bw'olabaawo ekifaananyi ky'olaba omukulembeze w'eggwanga minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng amwanjulira abagenyi ab'enjawulo kuliko omukiise oba ssenkulu w'ekitongole kya Gavi asembyeyo awo gwayanjudde yakulira ekitongole kya National Medical Stores omukulu Moses Kamabaale era nga ekifo kino kigazi ddala era ebintu eby'enjawulo bigenda kubanga bikolebwawo. Bwe tuba tetwogeramu n'akulira ekitongole kino ekya National Medical Stores omukulu Kamabaale ategeezezza nti amasannyalaze agasola ageyambisiddwa mu kifo kino era gagenda kubanga bagongerako obungi nti mu maaso awo ekiriba kyetaagisa n'ab'ekitongole eky'amasannyalaze basobola okugula ku bano amasannyalaze agasola okwongera okulaba nga bagatambuza. Naye nga mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga omukulu Kamabaale akulira ekifo kino ekya National Medical Stores alina byagezaako okubanga amutegeeza. Bw'obanga onooba olabye ebimu ku bifaananyi ebya esitoowa eno bagitegese bulungi nnyo nti bataddemu n'obuuma oba machines obusitula eddagala okulyambusa paka ku masa agasembayo waggulu. Bataddewo ebyuma ebigenda nga bisiba eddagala mu mabookisi okusinziira ku bungi bw'eddagala era n'okusinziira wa gye linaabanga litwalibwa. Jjukira nti enteekateeka yonna eri nti amalwaliro ga gavumenti gateekamu okusaba kwago eddagala lye baagala obungi bwalyo ne baliteekayo. Olwo nno ekitongole kino ekya National Medical Stores ne baligula ate era be bavunaanyizibwa okulaba nga balitambuza okulitwala eri abo abaalisaba. Tugeze abe waffe ebuyukwe mu ddwaliro ly'ebuyukwe basabye eddagala lya musujja kati ennaku zino twazindiddwa ebivu ne basaba n'eddagala ekyo nno kijja kgenda ate mu kitongole kirala okufuuyira ebivu okulaba nga batangira obulwadde bwa mmongoota era bwe bateekamu eddagala erirwanyisa obulwadde bwa mmongoota kati National Medical Stores lyegula obungi bwe basabye ne babutwala butereevu mu ddwaliro ery'ebuyukwe. Wetwogerera essaawa eno omukulembeze w'eggwanga aguddewo ekizimbe kino olaba agyewo akawera akabaddewo ekikakasibwa nti aguddewo etterekero ery'eddagala. Nga bwe tukutegeezezza nti lino ly'etterekero erigenda okuba nga lyerisinga obunene mu Afrika. Omukulu atutegeezezza Moses Kamabaale nti tewannabaawo tterekero lya ddagala lyenkana lino era nga essente ezeeyambisiddwa nnyingi nnyo. Bw'obanga ffe tufunye omukisa ne tuyingirayo okwo
ng'omukulu tannaba kutuuka. Naye bw'olaba ebintu ebiriyo byonna ebiteekeddwa bya muwendo, era ng'ebintu ebiteekeddwayo ate nga si bye bintu ebimala goonooneka amangu, ate nga n'ensengeka yakyo nga oyinza okulengera ekifaananyi ekyo ky'oyinza okulengera emabega w'omukulembeze eggwanga ge gamu ku amasa obugenda okubanga muteekebwa eddagala, era olengera amabookisi agamu agayinza okubanga galimu eddagala nti bwe balijjaawo nga balitwala butereevu oba baliteeka mu motoka ezaabwe ne basobola okuba nga balitwala mu ddwaliro. Atuwuliriza naawe atulaba ku Bukedde TV akawungeezi ka leero, mu nteekateeka eno amasitoowa gano kitegeezeddwa nti gagenda kubanga gasobola okubaamu eddagala nga lijjuza tureera 1,000. Endowooza oyinza okutegeera obungi bw'eddagala erifaanana bwe lityo. Mu kiseera kino ne boolaba nga buli omu apapirira, omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ate agenda mu kidaala awagenda okuba okwogera okw'enjawulo, okumutegeeza ssente mmeka ezisaasaanyiziddwa, biki ebikyetaagisa, biki ebigenda okubanga bikolebwa. N'olw'ensonga eyo tugamba bugambi nti sigala nga okyatulaba, tukyagenda mu maaso okutuusiza ddala omukolo guno we gunaaba nga guwedde.